Tumutendeza Allahu tabaraka wa ta'ala n'amatenda amajjuvu ya Allah subhanahu wa ta'ala omusobozi ku buli kimu, atabuuzibwa ku ki kyakoze, atabuuzibwa ku ki kyagenda kukola, wa hum yus'alun, ate nga ffe tubuuzibwa. Okumanya tubuuzibwa ne gw'oliraanye alina eddembe eribuuza ate nga ayagala omwanukule era n'omwanukula. Bwe kiba nga muntu munno asobola okukubuuza n'oyanukula, faallahu subhanahu wa ta'ala min baabi awla, tugamba nti ate ye tuli bakwanukulira ddala. N'ebimu ku bye tugenda okusinga okwanukulako ebibuuzo ebizibu ennyo bye bintu bye tusinga okweteekako ng'okirabira ddala okiyinamu omukono ogw'enjawulo, okiyinamu amaanyi ag'enjawulo. Singa omuntu akunenyeza omwana owuwo essente zo, muli olaba nga akumanyidde nnyo, olaba nga tekisaanidde, era ogamba omwana owange bwammanyiirirako, essente ezange zammanyiirirako. Kati ebintu ebyo tusinga okwessaako ebyaffe ebyo bye tugenda okusinga okwanukula ennyo mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Idhan tumwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera bye bingi bye tumanyi k'ebitono ne bye tutamanyi nga bye bisinga obungi. Tumusaba seebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyatugira n'obulungamu buno n'eddiini ey'amazima mu kaseera akaali akazibu ennyo, oba oliawo ng'alina okwesala ku ŋŋanda, emikwano egiganya okutegeera ensonga ye, asobole okutuusako ekigambo kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kyetukakasa ti byonna yabituusa mu mbeera esinga okuba nti yabuvunaanyizibwa. Tutya Allahu subhanahu wa ta'ala, hadha huwa wasiyatuhu lil awwalin wal akhirin. Ekyo nno kyekiramu kya Allahu subhanahu wa ta'ala, hiya wasiyatuhu, kyekiramu kya Allahu subhanahu wa ta'ala eri abaatukulembera naffe abaliwo kati. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah agamba ntwalamira ababasookawo mwe nga temunnajja, nammwe abaliwo kati nsonga emu kutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Anaatya Allahu subhanahu wa ta'ala ajja kuba amaze okugobolola ku nsi kuno ne ku nkomerero. Anaawangaala nga obulamu bwe tebuliimu kutya Allahu subhanahu wa ta'ala, tugamba nti khasara dunya wal akhirah, edduniya ejja kuba egaanye yadde ajja kulaba nga agiina, n'enkomerero naye ejja kuba egaanye. Idhan anaawangaala obulungi, aneesiima mu bulamu buno bwe tulimu, n'oba oluvannyuma kuwangalira ku nizaamu, ku nteekateeka, ku nkola eya Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'agamba nti obudde buno nkwagala wano, obeere awo waakwagala. Bw'agamba nti olina kukola kino, okole ekyo kyayagala. Bw'agamba nti kino saagala, n'okireka, oyo agenda okwesiima mu bulamu obw'emirundi ebiri. Idhan tutya Allahu subhanahu wa ta'ala ayagala edduniya n'enkomerero, kubanga man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah agamba yenna akola omulimu omutuufu, omulimu omulungi oguliko enjigiriza entuufu, mwami mukyala naye nga mukkiriza ala sharuti, nga akkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah yeyamye okumuwangaaza n'okumuwa obulamu obulungi ku nsi kuno. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ate ku nkomerero bagenda kusasulwa empeera y'obuvunaanyizibwa oba eryawo esinga n'ebyo bye baakolanga. Idhan naye olwaleero bangi aleka ebya Allahu subhanahu wa ta'ala ng'anoonya kuba bulungi. Kimwanguyira okuleka essala n'asigala mu dduuka lye, kimwanguyira okugaana okuwa zaka sente n'azongera mu bizinesi ye, anoonya kuba bulungi.
tewali kubuusabuusa nti obulungi bwonoonya obunoonyereza gye butali, kubanga nnyini nsi nnyini ggwe alaba, olw'okuba nti akumanyi, alaba obulungi gye buli mu kuwangalira ku mateeka ge. tutya Allahu subhanahu wa ta'ala bifi'li al-awamir, nga tukola ebiragiro bya Allahu subhanahu wa ta'ala, wajtina bin nawahi, n'okwewala ebya Allahu subhanahu wa ta'ala byeyaziiza. Obudde obufunda biidhnillah tubeeko ensonga gye tutunulako, nsonga nkulu nnyo gye neetaaga naawe gye weetaaga, kwe kusiima Allahu subhanahu wa ta'ala. Omuddu awangaale mu bulamu bw'ensi nga musiimu ku Allah we, ng'enteekateeka zonna akakasa zirimu Allah we era nga musiimu. Inna rida anillah, okusiima Allahu subhanahu wa ta'ala, ekyo nno maqaamun jalilun min maqamat awliyai rrahman yuhaqqiquha almuwaffaqun min ibadi alkarimi almannan. Ekintu kusiima Allahu subhanahu wa ta'ala kinene nnyo era tekituukikako okulaka abo Allahu subhanahu wa ta'ala bakwatiddeko. Tekiva mu bbanga nga Allah byaleese mu bulamu bwo osiima, Allah byakutambuza obulamu bwo n'oba musiimu, tekimala gafunwa. Allahu subhanahu wa ta'ala aba alina okukukwatirako. Kyova n'ababaka baakisabanga, bwe babanga ababaka baakisaba, ate ffe tuba tulinda ki? Kitegeeza nti Allah amala kukukwatirako okukifuna, okusiima Allahu subhanahu wa ta'ala. Otwogera kusiima Allahu subhanahu wa ta'ala, suila Fudailu bun Iyad man radi anillah. Fudail bun Iyad yabuuzibwa man radi anillah, ani gwe bayita asiimye Allah we? Yagamba nti alladhi la yuhibbu an yakuna ala ghayri manzilatihi allati ju'ila fiha, ye muntu yenna atalulunkanangako, atayagalangako kubeera mu kifo Allah ky'atannamuteekamu kyatamutaddeemu, ng'embeera gy'alimu alaba emala bumazi olw'okuba nti Allah wakakasa yagimutaddemu. Lwaki tugamba nti lianna Allaha la yakhtaaru li'abdihi salihi illa ma fihi khayrun lah. Allahu subhanahu wa ta'ala talonderawo muddu we mulongoofu okuleka nga kyamulondeddewo kyekisinga obulungi yakola ki? Gyali. Byonna ebijja mu bulamu bwe Allah we yabisazeewo. Ate mu nkola ye la yakhtaaru li'abdihi salih, talonderawo muddu we mulongoofu, tamuwa illa ma fihi khayrun lah, okuleka nga kyamuwadde kyamusaliddewo kyekisinga obulungi gyali. Bwe twogera kusiima Allahu subhanahu wa ta'ala tutegeeza ki? Yani rida al-abdi bifi'li ma umira bih, ekisookera ddala muddu kusiima rida al-abdi bifi'li ma umira bih, n'asiima ebyo Allah bye yamulagira n'ateeka mu nkola. Kwe kusiimira ddala okusooka, nomanya nti Allah andagidde kuba musiraamu n'oba musiraamu, Allah andagidde kusaala n'osaala, Allah andagidde kweyisa bulungi ne weeyisa bulungi. Bifi'li ma umira bih, ekisookera ddala muddu kusiima rida al-abdi bifi'li ma umira bih, n'akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamulagira. Bingi mu birago bya Allah subhanahu wa ta'ala tetuli basiimu ku byo. Kati omuddu asiima Allah subhanahu wa ta'ala, Allah buli kye yalagira aba musiimu ku kyo, obusobozi bwe bugaana bugaanyi n'aba nga takisobodde naye nga musiimu, era ng'alaba kyetaagisa, era ng'alaba kyali kisaanidde Allah okukiraalika. Idhan ekisookera ddala rida al-abdi bifi'li ma umira bih, muddu kusiima Allah subhanahu wa ta'ala buli kye yalagira n'akiteeka mu nkola n'akikola. Thaniyan rida al-abdi ye muddu okusiima n'aleka bitaruki ma nuhiya anhu, n'aleka buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyaziiza. Ekyo kyakubiri, n'osiima buli kyonna Allah kyeyaziiza n'okivaako, n'okakasa nti kyali kisaanidde Allah kiziiza, kubanga byonna bye yatulagira lwa bulungi bwaffe, bye yatuziiza lwa bulungi bwaffe, tewali kyeyagaana nga kirimu obulungi. Bwe bubaamu butono ate nga shari'a eno
ekulembeza amaslaha amangi, ekulembeza awali emigaso emingi. Idhan omuddu alina okusiima ti Allah yaziyiza kino, Allah yagaana obubbi, n'asiima ti Allah we yabuganye n'abuleka newankubadde abusobola, newankubadde bwangu. Allah yagaana akapapula n'akaleka newankubadde kafuna kiralo. Allah yagaana obwenzi n'aleka, byonna n'asiima n'abireka mu mutima ng'asiimye Allah subhanahu wa ta'ala nti yaziyiza. Ekyokusatu mu kusiima Allah wa qabulahu, ye muddu okukkiriza byonna ebimujjidde mu bulamu bwe, min assarra'i waddarra, byassanyu byannaku nakkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala. Bwera byassanyu neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'abikozesa mu mbeera y'obuvunanyizibwa, oyo aba asiimye Allah kwebyo ebituuse gyali nga byassanyu. Bwera nga tebimusanyusizza, si bw'atyo bwe yabibala, si bw'atyo bwe yabyagala, n'agumiikiriza n'asiima Allah nti bw'atyo Allah bw'ateeseteese. Kubanga tugambye tasobola kukuleetera kintu nga tekiriimu bulungi gy'oli, bw'olemerera okizannyisa obulungi okifunamu obulungi oba Allah bw'ataddemu. Inna Allaha la yakhtaaru li abdihi salih, takulonderawo kati byonna ebikutuuseeko mu birungi ne mu bibi, omuddu asiima Allah we abikkiriza, omutima ne gubeera mwanjulukufu kwa Allah we, byonna bibaamu obulungi gy'oli. Allah kyagamba nti wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, musobolera ddala oba oliawo okutamwa ekintu, Allah n'aziyiza kino n'otamwa, Allah n'alagira kino n'otamwa. Wa asa an takrahu shay'a, osobola okutamwa ekintu wa huwa khayrun lakum, naye nga ate kyekirungi gye muli. Wa asa an tuhibbu shay'a, osobola okwagala ekintu, Allah n'agaana kino gwe nga kyoyagala, Allah n'agamba kino oyagala kiri. Wa asa an tuhibbu shay'a, osobola okwagala kyonna gwe kyolowoozaako nga gulaba kirungi gy'oli nga obalabalamu oyitira, naye wa huwa sharrun lakum, Allah ye ng'alaba bubi, Allah ng'alabamu akazito, ng'alabamu ekitali kituufu gy'oli. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala okumanya kwe kuli waggulu, Allah amanyi ffe situmanyi. Kaakati bw'aba amanyi nga tetumanyi, kitegeeza bino byakola tubimulekera abikole mu mbeera gy'amanyi esinga obulungi gye tuli, kubanga tukakasa nti atwagaliza bulungi. Allah atwagala okusinga bwe tweyagala, Allah atulumirirwa okusinga bwe twerumirirwa. Wano waliwo abantu nga beevaako tebakyerumirirwa, nga busiraamu bwe bumulumirirwa naye nga ye edduniya yagivaako. Kakati Allah atwagala okusinga bwe tweyagala, atulumirirwa, atufaako, nabwe tayinza kuleeta mbeera efaana bwetyo ng'agireese kukosa. Idhan tugambye nti omuddu okusiima Allah subhanahu wa ta'ala asiima ebiragiro bya Allah n'abiteeka mu nkola, n'asiima Allah byaziyiza n'abireka, n'asiima byonna ebituuse mu bulamu bwe ebyessanyu n'ebyennaku, n'akakasa nivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga emuteesiteesi asinga okuba nti mulungi. Wal jazaa'u min jinsil amal, kino tukimanye nti empeera omuntu gy'afuna esinzira ku mulimu gw'akoze. Kikye tugamba faman radiya anillah, omuddu anaasiima Allah we, ebyo n'abikola nga bwe tubirabye ebisatu, radiya Allahu anhu, ne Allah agenda kumusiima. Kaakati abagala Allah okubasiima ate nga kyekigenderera ekikulu, shi'ta am abaita, kiriza obagaana, ffenna tukolera Allah tukola ki? Kutusiima. Ali wano nga si yegooloyo, nga si kyogoba, oli mu kifo kikyamu. Byonna bye tukola Allah kutusiima. Kaakati agala Allah okumusiima, naye alina kusiimaani Allah, kubanga aljazaa'u min jinsil amal, empeera eva mu mulimu gw'okoze, kama tadiinu tudaanu. Idhan ayagala Allah okumusiima, naye asiime ebiragiro bya Allah ateeke mu nkola, asiime Allah byaziyiza abireke, asiime Allah byaleese mu bulamu bwe ebigezo ebyenjawulo, akkirize nti Allah yaleese, asigale nga mwanjulukufu.
oyo Allah agenda musiima. Man radiya anillah, asiima Allah subhanahu wa ta'ala, radiya Allahu anhu, Allah agenda kumusiima. Ate wa ridwanullah, okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala akbaru min aljannati wa na'imiha. Okusiima kwa Allah, Allah wasiima kusinga ejjana n'ebyengera byayo bigirimu. Allah bwamala okusiima, okusiima kwe kusinga naki? Nejjana. Olwa hadith omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam gye yatuwa n'atugamba nti yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala li ahli aljanna, Allah agenda kugamba abantu abanaaba bamaze okuyingira ejjana, ya ahla aljanna fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik. Agenda kubakowoola abagamba abange mmwe abantu abali mu jjana, abange mmwe bannyini jjana, banukule ababuuze nti hal raditum, abange musiimye. Bajja kuba bamaze okuyingira ejjana, abuuze nti hal raditum, musiimye. Ansosubire eyinza kubeera ki? Naam, automatically wamala okugenda ejjana oyinza tomanyayo kirala kiriyo. Era bagamba nti wama lana la narda, tuyinza tutya obutasiima, waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, ng'otuwadde kyotawadde bitonde byo bisigadde, ebirala byakutte sayidi eri. Tulina ebifo ebiri ku kiyama, bw'otakwate n'okwatawa eri. Idhan bw'ababuuza nti musiimye, bagenda kuddamu tetuyinza butasiima. Tuyinza tutya obutasiima ye ng'otuwadde ekyotawadde bitonde bikoze eki? Bisigadde. Allah bagambe nti ana u'tikum afdala min dhalik, afdalu min dhalik, ze nombawa ekisinga ekyo kye mulimu. Fayaquluna ya rabb, bagenda kwewuunya bagamba wa nge mulezi waffe, wa ayyu shay'in afdalu min dhalik, kiki ekiyinza okusinga ejjana eno gye tulimu, ate oyagala tutwalawa? Fayaqulu uhillu alaykum ridwani, kakati nno mbasizzaako okusiima kwange, mbawadde okusiima kwange nsiimye. Fala askhatu alaykum ba'dahu abada, tekyali kuddamu kufuna busungu bwonna kuva gikola ki? Gyendi. Ekiba nti okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala bwasiima kisinga ejjana n'ebikola ki? N'ebigirimu. Kati ayagala okusiima kwa Allah, naawe olina kusiimaani Allah, kubanga aljazaa'u min jinsil amal. Ma'ashara almuslimin, inna man yanzur fi siyari al-anbiya'i war-rusul, omuntu bw'atunula mu byafaayo by'ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala ne bannabbi be, yajidu anna madaara hayatihim kulliha fi talabi marudati rabb, yeesanga nga obulamu bw'abannabbi bonna babumala mu kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'otunula mu bannabbi bonna ebyafaayo byabwe, emirembe gyabwe, enneeyisa yaabwe, enkola yaabwe ey'emirimu, weekanga nga obulamu bwabwe babumala mu kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala, nga banoonya Allah wekola ki? Kusiima. Fahadha kalimullahi Musa alayhi salam, bwetulaba Musa alayhi salam amala okukola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala, akowodde abantu bakkiriza, yadduka mangu nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era yamugamba nti wa ajiltu ilayka rabbi litarda, Allah mulabanga yanguyiriza nnyo okukomawo gyali. Nga nti Musa kiki? Nagamba nti wa ajiltu ilayka rabbi litarda, aye Allah kaspeedi kano koolaba ntaddemu okudda amangu gy'oli nga nakamala omulimu. Allah nzise kusiima, osiime omulimu gwenkoze eki? Gwenkoze. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda, yajangwa mangu nnyo agenda afuna okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Sulaimanu alayhi salam, otudda ku Sulaiman alayhi salam, asaba Allah we amuwe okwebaza ebyengera bye, era amusobozesa okukola emirimu emirungi gy'asiima. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya,
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يمكن أي الله وانجي nyambako imana mba tawfiqi sobola okwebaza ebyengera byompadde wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Nokola emirimu emirungi gyosiima onsiime era onteeka wamu n'abaddu b'abalongoofu. Oyo Sulaiman asaba Allah amusobozese okukola emirimu emirungi gyasiima, afune okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wetudda ku Zakariya alayhi salam, naye asaba Allah we amuweeyo omwana ne waab'omu, naye ng'omwana oyo amusiimye, ng'omwana oyo anaakola ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni khiftu almawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabni min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Zakariya asaba Allah omwana yarawo okuzaala, nasaba Allah omwana anasika, kubanga omuntu atalina mwana ddala sante emirimu gye ginaatambulanga wadde agitambuza, naye bw'afunayo ezzadde akasa nti alese omusiko oba oli awo, amuweeyo omwana naye waj'alhu rabbi radiya. Aye Allah omwana oyo gwe nkusaba gwe njagala ompe omufuule ng'onaasiima byakola, nga n'ebitonde binaasiima byakola. Idhan oyo Zakariya. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wetudda ku nabbi waffe Muhammadin alayhi salatu wassalam, naye kyekimu obulamu bwe bwonna yabumala anoonya Allah we kumukola ki? Kumusiima. Fakana arda nnasi lillah wa ardahum lillah, ye muddu eyasinga okusiima Allah subhanahu wa ta'ala, era ye yasinga okusiimwa ne Allah gwe yasinga okusiima, kubanga aljazaa'u min jinsi al-amal. Omubaka ye yasinga okusiima Allah ne Allah gwe yasinga okukola ki? Okusiima. Idhan byonna obulamu bwonna obw'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yabumala anoonya Allah we kumukola ki? Kumusiima. Era yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala amuwe okumusiima ma'a kamali rida, ate nga alina okusiima Allah okujjuvu, naye teyalekangayo okusaba Allah we kumusiima. Idhan bwe kibanga omubaka bw'atyo bwe yali ne basahaba be bonna bwe batyo bwe baali nga banoonya Allah waabwe kubasiima, naye tugambye nti agala Allah okumusiima naye alina kumala kusiimaani Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayita mu bintu bisatu: kusiima biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obiteeka mu nkola, kusiima Allah byaziiza n'obyewala, n'ebyo ebituuse mu bulamu bwe ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yabireese, n'oba musiimu n'ogumiikiriza. Idhan omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yalinga asaba entakira enkya n'eggulo Allah amuwe okumusiima. Kyova olaba mu kusiima Allah subhanahu wa ta'ala kuliko empeera ennene. Omuntu yenna man radiya billahi rabba, omuntu asiima Allah we, wa bil islami diinan, wa bi Muhammadi nabiyya, n'asiima obusiraamu okuba nti yeddiini, n'asiima omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam okuba nti ye nabbi we, n'akola ekyetaagisa ekiraga nti asiimye Allah subhanahu wa ta'ala, agenda kumwejja naye. Era omuntu asiima Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okufuna ku buwomerevu bw'okusinza Allah ku duniya kuno. Omubaka kyagamba nti dhaaqa ta'ma al-iman, akombye ku buwomerevu oba ku kiwomereze ky'obukkiriza aliwa man radiya billahi rabba, yenna asimya Allah okuba nti ye mulesi we, imaana n'akola ebiraga nti musiimu eri Allah we. Wa bil islami diina wa bi Muhammadi nabiyya, oyo dhaaqa ta'ma al-iman, amaze okufuna ku kiwomereze, akombye kubukkiriza empooma yaabwo, ate abe musiimu
ku Allah we agenda saala eswala ng'asaala kwejjako ng'asaala emukaluubirira ng'asaala kuwona muliro naye anaasima Allahu subhanahu wa ta'ala ajja kusaala eswala ng'emutebenkeza ajja kusaala eswala ng'anoonya Allah musiima ajja kusaala eswala ng'anoonya jane Allahu subhanahu wa ta'ala. Idhan dhaaqa ta'ma al-iman akombye ku kiwomereze ky'obukkiriza anaasima Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyo yali omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ye yasinga okusiima Allah ne Allah gwe yasinga okusiima ne basahaba bonna bwe batyo bwe baali bakolanga kusiima Allahu subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba okusiima Allahu subhanahu wa ta'ala min ajilihi bakat uyunu al-khashi'in. Olw'ensonga y'okusiima Allah amaaso g'abo abatya Allahu subhanahu wa ta'ala abagonvu gaafunanga ku maziga. Wawajilat qulubu salihin emitima gy'abalongoofu ne gitya kunoonya kusiima kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Fabaa'u anfusahum ne batunda emyoyo gyabwe nga banoonya Allah waabwe kubakola ki? Kubasiima. Oba ali basahaba baa'u anfusahum beetunda ne batunda emyoyo gyabwe nga banoonya Allah waabwe kubakola ki? Kubasiima. Allah kyagamba nti wa minan naasi man yashri nafsahu bitighaa mardati llah wallahu raufun bil ibad. Ne mu bantu yakira kwa Ali radiyallahu anhu ne mu bantu mulimu man yashri nafsa asobola okutunda omwoyo gwe ne bitighaa mardati llah ganoonya kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba fakana rukuuhum wa sujuduhum li ajli llah okutama kwabwe okuvunnama kwabwe banoonyanga Allah subhanahu wa ta'ala kubasiima banoonyanga Allah waabwe kubasiima basaala naye nga banoonya kubasiima wa walaa'uhum wa baraa'uhum in ajli llah okwagala kwabwe n'okukyawa kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagala kurwa Allah akyawa kurwani kurwa Allah. Allah agamba nti Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad mubaka wa Allah naabo abali naye ashidda'u 'ala al-kuffar bazibu nnyo kubawakanya Allah subhanahu wa ta'ala naye ate ruhama'u bainahum wakati waabwe nga bwe bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bakisa nnyo basaasirigana. Taraahum rukka'a obalaba nga bakutama sujjada nga bavunnama naye ng'ekibakozesa ekyo yabtaghuuna fadla min Allahi wa ridwana nga banoonya birungi kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala na Allah waabwe kubakola ki? Kubasiima. Kyekibakutamya nga basaala kyekibavunnamya ensonga Allah agituwadde yabtaghuuna fadlan min Allahi wa ridwana banoonya birungi byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala na kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan abannabbi bonna ensonga yaabwe yali kunoonya Allah waabwe kubasiima. Abaabagoberera bonna naye ensonga y'emu bagigoberera nga banoonya Allah kubasiima era ne basiima Allah subhanahu wa ta'ala Allah naye n'abakola ki? Kyova olaba tugamba radiyallahu anhum wa radu. Allah yakitugamba radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yabasiima nabo bakola ki? Bamusiima. Faljazaa'u min jinsil amal. Tugambye nti fonna golo yaffe ekigendererwa Allah kutusiima naye Allah gw'anaasiima naye alina kumala kukola ki? Kusiima Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan omuddu yenna ayagala okusiimibwa ayagala Allah we amusiime ayina okukwata amakubo labudda min turuqin subhanahu wa ta'ala wal imaana bihi kwawula Allah subhanahu wa ta'ala na kumukkiriza. Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yatugamba
inna Allaha yarda lakum thalatha, Allah asiima kummwe ebintu bisatu, abaagaza ebintu bisatu abisiima, ababikoze Allah musiimu ku ye. Ate wa yakrahu lakum thalatha, nga bw'ayagala ebisatu ayina n'ebisatu byatamwa nga tayagala kubiwuliza. N'agamba nti fayarda lakum, Allah asiima jummwe ekisookera ddala an ta'buduuhu, kumusinza mu bwomu bwe, wala tushriku bihi shay'a, obutamugattako kintu kyonna. Ekyo bw'okikola ogenda funa okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'buduuhu, kumusinza mu bwomu bwe. Allah akyagala nnyo era asiima akikoze eki akikoze. Walidha kana awwalu amrin fi kitabillah, ekiragiro ekisookera ddala mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kulagira abantu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha nnaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kyekiragiro ekisooka mu Qur'an kutulagira kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Idhan fayarda lakum an ta'buduuhu, kumusinza ekyakyagala nnyo era asiima akikoze. Wala tushriku bihi shay'a, ekyokubiri butamugattako kintu kyonna. Kyova olaba awwalu nahyin fi kitabillah, ekiziyiza ekyasookera ddala mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala era Allah yali agaana kumugattako. N'agamba nti fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kakati nno balagidde okunsinza naye fala taj'alu lillahi andada, Allah temuteerawo bakiyambi, temuteerawo bakatonda abalala. Wa antum ta'lamun, nga nammwe mmanyidde ddala nti alina kusinzibwa omu, nga nammwe mmanyi litakyagala, nga nammwe mmanyi nti kibi, nga mmanyi nti kibasuula mu katyabaga. Wa antum ta'lamun. Idhan ayagala Allah okumusiima, ekisooka kyolina okukola an ta'buduuhu wala tushriku bihi shay'a, sinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri tomugattako kintu kyonna. Ekyokusatu Allah byayagala era byasiima, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, okwekaata ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, okwekaata ku Qur'ani. Wala tafarraqu, obutaawukana. Ekyo bw'okikola Allah agenda kusiima. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ebyo ebintu bisatu anaabikola Allah agenda kumusiima. Ate wa yakrahu lakum, binaabitama gye muli ekisooka qiila wa qaal, nawulidde yagambibwa ati naye saabiwulidde bulungi naye nawulidde. Ebyo Allah tabyagala, tayagala ŋŋambo okizza eno n'okitwala eno, n'okizza eno n'okitwala eno. Olina kasita bituufu, gwani yagamba nti buli kituufu bakyogera. Naam, si buli kituufu ndi kikola ki kyogerwa, waliwo ebituufu nga tolina bikola ki kubyogera. Idhan qiila wa qaal, ebintu by'eŋŋambo ebyo, nojja eno nozza eno, nojja eno nozza eno, noyonoona eno noyonoona eno, ekyo Allah akitamwa. Ekyokubiri wa kathrata su'al, okuyitiriza ennyo okubuuza ebitalina mulamwa. Ekyo nakyo Allah tayagala. Buuza ekintu nga kirina omulamwa, buuza ekintu ng'olina enniya ennungi, buuza ekintu ng'olina ekigendererwa ekirungi. N'ekyokusatu wa idaa'ata almaali, okwonoona essente. Essente eyo olabanga eriyo naye eriko emisoso mingi. Sente olabanga eriyo naye Allah agifuga. Kyovula bw'agikugjamu n'akuzza gyali ye yagyegabira. Kati Allah agifuga essente eyo, idaa'ata almaal, tokkirizibwa kwonoona ki. Mu kwonoona essente tuyingizaamu yenna agitaddemu Allah kyatayagala newankubadde gweolaba kyamakulu okuba kwonoona. Mu kwonoona essente muyingiramu okugiwa atalina kyakugikozesa, nga tamanyi valu ya ssente, oyo tebamuwa ki, temamuwa ssente. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, Allah atugaana okuwa abantu abali awo bwe batyo emaali yammwe, ng'asobola okwalako omutwalo n'akayiza ng'aseka, oyo tebamuwa ssente.
asobola okwaliza omwadde n'agulamu akaveera kawalagi tebamuwaki sente. bwagamba enjala bw'oba toli ku budde mugulire ekyokulya kikole ki kimuwe, mugulire ekisaati kimuwe, so si kumuwaki sente. wala tu'tu sufaha amwalakum. kakati ekyo sala Allah kyatayagala era nga kitamwa idaa'at almaal, kwonoona maali. idhan ayagala Allah subhanahu wa ta'ala okumusiima ebyo bisatu byoba okulembeza. mwawule Allah subhanahu wa ta'ala, mukkirize musinze, tomugattako kintu kyonna, toyawukana ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, toyawukana ku banno, toyawukana ku kkubo ttuufu. ensonga endala gye nnyinza okusembyayo kuzitusembeza kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala be bakadde ababiri. Allah iqtarana ridaahu birida alwalidain, yaliranisa okwagala kwe n'okusiima kwe ku kusiima kw'abazadde abameka ababiri. kyagamba nti rida rabbi oba rida allahi fi rida alwalidain wa sakhtu rabbi fi sakhti alwalidain. okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuli wamu n'okusiima kw'abakadde ababiri. bimaana abakadde baba basiimu kuggwe naye Allah agenda kukola ki kusiima. naye obanga basunguwavu nga tebalina kyakukola just lwakuba oli mwana waabwe naye nga bakuvaako, naye Allah tasobola kukusiima. idhan ayagala okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti abakadde bakwate bulungi. awo waliwo ejjanaayo, waliwo emiwunyo gyo, bw'onaagayala, bw'onaakola effujjo waliwo ebizibu awo. bw'onaakola kyolina okukola Allah agenda kukusiima, akuwa ebyengera byabo baba asiimye. idhan ensonga yaffe akawungeezi kaire ebadde nti ekigendererwa kyaffe ffenna Allah waffe kutukola ki kutusiima, naye tetwerabira aljazaa'u min jinsi al-amal. empeera gy'oyagala okufuna erina kuva buli mu g'okoze eki. ayagala Allah amusiime naye alina kusiima ani? faman radiya anillah radiya Allahu anhu. asiima Allah naye Allah amukola ki amusiima. era tugambye nti n'okusiima Allah ebintu bibeera bimeka bisatu. bifiili ma umira bihi, mudde okusiima n'akola Allah byeyamulagira, n'asiima n'aleka Allah byakola ki byamugaana, era n'asiima ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaleese min assarra'i waddarra, ebyessanyu n'ebyaki n'ebyennaku, n'abikozesa bulungi. essanyu n'alikozesa bulungi, n'ennaku n'agikozesa buki bulungi. Naam, abamu tebamanyi nti ebirungi nakyo kigezo. Allah agamba nti wanabilukum bisharri wal khairi fitna. Allah bwakuwa ebyengero ebirungi ebyo, ebyo nabyo fitna bigezo. n'ebintu by'olabanga ebi nabyo biki bigezo. kati olina okuba omwegendereza ogobole sayidi zonna. ebirungi ebijja obifunemu obikozese bulungi, n'ebigezo ebijja nabyo bikozese bulungi okole ki ofune. Naam, kyensembezaayo ddala byonna ebikutuukako mu bigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, toyogeranga ekigambo ekitasiimisa Allah kyatakola ki kyatayagala. byonna ebigezo ne bwekizitowa kitya olwananga n'osigala kubikola n'ebigambo Allah byakola ki byayagala. omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kyakulabirako kinene gye tuli. yafiirwako abantu ab'enkizo gyali, mu bo tuyinamu mukyala we Khadija radiyallahu anha. oyo ebyafaayo bye mubimanyi ku mubaka. tuyina kitaawo omuto, taatawo omuto Hamza, oyo naye yafanga omubaka waali. tuyina abaana be bonna min dhukurin wa inath, abaana abalenzi n'ab'obuwala bonna baafa okuleka omwana omu ye yaziika ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. omubaka yina abaana 7, bonna ne bakola ki ne bafa ne bavaawo. Naam, naye byonna okutuukawo abo bonna baali bakukido nnyo ng'abaagala nnyo, naye teyayogerako kigambo Allah kyatakola ki ma qaala illa ma yurdi rabba, teyayogerako kigambo okuleka nga kisiimisa Allah we.
talina kikolwa kye yakola okuleka nga kisiimisa Allah we wakati mu kuba nti emikwano gye egyo gyonna gyamuva ku maaso n'aziika abaana bonna. Ng'olwaleero oziika omwana omu ng'ate olubuto lwe luvuddemu n'onoonya akutambulirako, si bwe guli nga lubuto lwe lukoze eki lwe luvuddemu n'olaba nga ekizibu ky'amaanyi nnyo weetaaga okweganga, naye omubaka yafiirwa 6. Naam, naye teyakola ku kikolwa yadde ekigambo nga Allah takikola ki takisiima. Era olunaku lumu Ibrahim alayhi salam, mutabani wa Ibrahim, Anas bin Malik radiyallahu anhu atunyumiza n'agamba turaaituhu wa huwa yakidu binafsi bimaana yuqalinu almaut, yamulabako Ibrahimu ng'asemberedde okufa. Fadama'at ayna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, n'alaba ku maaso g'omubaka, omubaka n'alabwako ng'akulukusa amaziga g'amaaso ge gavaamu amaki amaziga. Bamubuuza wa anta ya rasulallah, naawe otonnyeza ku maziga? Naam, jukira twalina abaali bamufunye obubi balowooza omusiraamu takaabira muki mufu. Wa anta ya rasulallah, naawe? Omubaka n'abagamba nti kino si kye nabagaana, sibagaanako kukola ki kulukusa maziga, yabagaana kuba biwoobe, kwesansa bagala n'ebifaanana bwe bityo. Naye n'abagamba nti tadma'u al-ayn, amaaso go tegagaana kulukusa maziga, amaziga gakulukuta, amaaso gakola ki gatonyeza. Naam, wa yahzanu al-qalb, n'omutima gunakuwala. Waliwo enjawulo wakati w'okunyiiga n'okunakuwala. Olwaleero ffe tunyiiga bunyiizi, Allah wakugesa ng'onyiiga, oba ne tubigatta n'oba n'ennaku n'obusungu. Omubaka agamba nti amaaso gatonyeza n'omutima gunakuwala, si kunyiiga wala kunaku kubanga oli muntu. Naye wakati mu kuba nti amaaso gakulukusa n'omutima gunakuwala, omubaka agamba nti wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetwogera kigambo kyonna mu mbeera efaanana bwekyo okuleka ekisiimisa omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ekigezo kyonna bwe kijja kakasa nti byoyogera ne byokola bisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka wategeeza mu hadithi eyo, omwana we yali amwagala nnyo kubanga ye mulenzi yali yesigaddewo, nga bonna abasoose bagenzi bazze eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'atonyiza ku maziga n'abagamba nti tadma'u al-ayn, amaaso go gakulukusa n'omutima gunakuwala, naye ekikulu wala naqulu illa ma yurdi rabbana, sitwogera kigambo kyonna okulekanga omulezi waffe akikola ki akisiima. Situjja kusukaawo biidhnillah. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulekanga waliwo ayinawo obubuuzo kamu 2 3 aba tewali, insha Allah tufundikidde bwe tutyo biidhnillah.